Nkulamusizaako nate tukomyewo okuwa updates gwe mukwano gwange ali yampuliriza naawe okola kyamaanyi nnyo okubeerako gwe mukwano gwange ali eyo yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza. Mpuuga simanyi bano abamuwaga bagenda omukoza ensobi era wenjogerera ye kaawedde mudda. Lwaki nkugamba kino? Gwe tuula owulirize, gwe tannakuba ng'otweyungako genda wali ku kigambo waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba ng'osobola otweyungako nnyo bulambalamba osobole okuba ng'oli updated. Kutegeeza nti oli ku UG Updates TV kw'osinzira okuba ng'otuwuliriza. Bannange tukwatire wamu tukulaakulanye amayengo ga channel eno gasobole okuba nga gatuuka ebule n'ebweya gwe omukwano gwange ali eyampuliriza kubanga mmwe busobozi obwo obusobola okimeekinga ne kiba gwe omukwano gwange ali eyampuliriza. Tukuze channel ene esobole okuba nga etuusaako updates saako n'okuteekako ebigambo eby'enkulaakulana ebitukyusa saako n'okuba nga tusemberedde akalulu ka Gen Election 2026. Channel zino zijja kuba nga zituyambako nnyo okumobilizinga buli kimu nga bimanyi. Kaakati jjukira nti n'ebiseera ebisinga bakulembeze baffe baba hostingiddwa ku mativi tebakkirizibwa kugendayo ne baba oluusi twabuukiza edda nga twasasudde. Kati zino channel ze zigenda okuba nga zituyambako gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza. So togana kusubscribinga, likinga, sharinga, commentinga. General Muhoozi Kainerugaba leero yavuddeyo n'awaana Mathias Mpuuga nga bw'ali figa ey'obukulembeze nga walabika okuba omukulembeze omulungi nga kino nno akitwalira mu nneeyisa saako ne mu nnyambala saako ne mu luzungu. Agamba nti nze wentunuulira Mpuuga ndabira ddala nga figa erabika okuba nga obukulembeze abugwana. Naye General Muhoozi Kainerugaba yeerabidde nti nno obukulembeze tetububalira tetubuditaminingira mu kwambala mu luzungu mu ntambula. Kino kisukkako awo mwe muba mulaba kale General Muhoozi Kainerugaba nga bwe yayogedde nti era alabira ddala ng'asaanira okubeera omukulembeze kubanga Mpuuga Jjajja Obulyabalamu twawuliddeko nti yalonkinze ekibiina kye ekipya. Kitegeeza ekibiina ekyo wabanga akilonkinze muteeka okubeeramu eyeesimbawo ajja ku presidential candidate yenna anajja. Kitegeeza ki? Ate osuubira ani anajja? Obedi Bwanika era tusuubira Mpuuga yagenda okujja. Weewaawo kati we muba nga mmwe abamuwaga General Muhoozi nga mulaba figa esaanidde okubeera ku bukulembeze, nze ndaba ne mwami Yoweri Kaguta Museveni anaatera okulekulira entebe. Kati mirembe bw'abanga Mpuuga mulaba nga figa esobola obukulembeze muweemu Mpuuga akwatemu. Musobola n'okukyusa obukulembeze ng'akalulu ka 2026 tekannatuuka nga bw'ali omukulembeze omulungi. Kino nkibategeeza mwenna bannayuganda nga tusinziira ku UG Updates TV. Gwe atannatweyungako nkutegeeza genda ali osubscribinge. Obukulembeze tetubuditaminingira mu kwambala na luzungu. Ebintu bingi ate nga bitono nnyo bituditamininngirako obukulembeze. Okukulembera n'okufuga bya njawulo. Okubeera mu buyinza oba okweteeka mu buyinza kya njawulo n'okukulembera. N'oweeteeka otya mu buyinza nga b'okulembera balaba kibulamu nga wabalyamudde olukwe nga balabamu ggwe mulimu ebirumira ebitono nnyo. Obuntu obwo butono mutatwala nga nsonga munaye bwe bufula omukulembeze okuba nga omukulembeze ddala. Jjukira omukulembeze akulembera bukulembezi bantu. Wabula endowooza zonna zaatambulirako ne ideologies ziva mu bantu baakulembera n'abakulemberamu n'ebirowoozo eby'enjawulo. Kati Mpuuga twamukwasaako obukulembeze ng'akyali mu kibiina kya National Unity Platform. Twamuwa ku bwa Leader of Opposition, twamuwa ku bwa Commissioner, twamuwa ku bwa Deputy President mu Buganda Region. Ebitiibwa byonna n'abifuna. Naye ebitiibwa byonna ebisatu yabulwako n'ekimu kyakulembera obulungi. Bwe yali mu Leader of Opposition yali atwala birowoozo bye si bya kibiina. Kitegeeza ki? Aba ava dda ku mulamwa. Bwe twamuwa mu bwa Commissioner walaba yadda mu kwezibika bisawo bya nsimbi. Obwonna si bukulembeze. Kati akantu akatono kakulemedde okumanejingira wano bwe tunaakuteeka eri mu kinene olowooza togenda kuyoolabiyoola bisawo na bisawo. Obwo obuntu obutono bwe babakola obbagezesa bulemenga obbayiwangayo, bulemenga obbakemekkereza.
n'okuyiwa amagenda go. Obukulembeze tubuditaminingira mu kukulembera mu bwesigwa ssaako n'obwetowaze n'okuwuliriza. Wonootegeeranga mu kaseera ak'okubanga waliwo ebbugumu, waliwo ekintu ekikubyemu ebbugumu ekikuyitiriddeko, mu kaseera ako n'ofuna ideology ez'okwetowaza n'ogamba ebyo weebiri, naye kanneetowazewo nti ng'omukulembeze n'otegeera ensobi zo n'omanya eky'okuzzaako, ojja kuba ojja kusobola ofuuka omukulembeze, kubanga kikwetaagisa kisa n'amagezi okutegeera nti nno olina okukuulinga mu kaseera akabuguma. Awo mu kaseera mu temper time n'ozuukusa ebirowoozo n'ogamba saawa zino nnyina okukuulinga, kikwetaagisa kisa. Ebyo ze zimu ku principles ezifuga obukulembeze. So mpuuga baleme kulimba na kuwaanawaana nti osaanidde okubeera omukulembeze, oyo noone kaliya yonna yonna mbu ojja kwesimba ku kifo ky'obukulembeze. Age nti naawe osobola ojje weesimbewo ku bukulembeze. Obukulembeze kintu kya njawulo nnyo n'okuteeka mu kifo ekimu ky'olinamu obuvunaanyizibwa. Okubeera n'obuvunaanyizibwa mu kifo kintu ky'amaanyi nnyo, naye kasita obuvunaanyizibwa obutono obukulema kitegeeza nti ne kiri ekinene tojja sobola kikola, tojja sobola kukiddukanya. Bannange, kimanyi nti mpuuga bangi nnyo mumulaba ng'omukulembeze, naye ku myaka gyonna gye yamala mu DP twalabayo kifo na kimu kimuweebwa ng'omukulembeze omulungi. Ne wano kyali kisana kugezesa eri President wa National Unity Platform okumugezesa mu bifo eby'enjawulo, kubanga tolina w'osobola kutegeera muntu nti nno alina possibilities okugavaninga ekintu kyonna oba okuteeka responsibilities ekintu kyonna kyonna unless ng'omaze omuteeka mu buvunaanyizibwa bwakyo. Era twamugezesa natulaba enneeyisa ye era ne tulaba kyayinza ne kyatayinza. So kati omuntu oli omu tasobola kuva eri wabbali n'atuwaanira ffiga gye twegezeseza ffe kennyini nnyini, n'omanya results ezaavaayo n'omuwaanawaana ku bbali nga ebyo mwalaba kale newankubadde byaliwo, omwo mwe mulina okubba $5,000,000 nti byonna byonna byaliwo, naye jasobola okukulembera kinaakisobola. Nedda, obwesigwa tebwogerako bwogere, obwesigwa babukolerera. Empuuga wonooyiga okukolerera obwesigwa ojja kubeera mwesigwa. Tekiri kikeerezi, okyasobola okukomawo. Naye omwana akomawo ati ewaka ng'abuze oba ng'azzizaawo emisango, kutegeera ensobi z'akoze ne bye yakoze ne yeenenya n'amanya nti kino bakihandulingayo bati, wabula n'atazzaayo backfire, n'atasiga kazigo ku bukyamu bw'aba akoze. Oyo muntu asobola okukwasibwa ebintu n'agamba oyo nno muntu ategeera era ajja asobola okutwala kino ekintu mu maaso. Naye mu makkati g'ebizibu byonna mpuuga by'oyiseemu, n'owoominga backfire eri abo abadde bakutwala n'obalaga nti bo be bakyamu, kikolwa kibi era kikolwa kyekyatusanyusa, kikolwa kitulagira ddala nga wootannaba kutuukirira okyali wakyebe ggwe mu kufuga eggwanga lino oba mu kutwala eggwanga mu maaso. Weewaawo experience oyinza okuba ogiyina, naye experience obadde nayo mu bifo ebitali bigezesebwe. Wano we baakugezesezzaako twakulabye, bantu bangi beekweka mu kintu nga tannagezesebwa, n'olowooza nti nno kinaakiyina kinaakiyinza. Munnange, obuvunaanyizibwa tebafaanana bufaanane, obuvunaanyizibwa babeera bubeere. Responsibility tebakyogerako bwogezi, bye bintu ebimu ku bibakolerera obukolerezi. Tebwetaaga na muntu bunaayira kuva eri kugamba nti nno oli wavunaanyizibwa. Ffe nnyini nnyini b'otambuliramu b'otwala tusobola okulaba nti omusajja wavunaanyizibwa, omusajja yahandolinze waati ensonga, yadressinze waati ensonga, omusajja baamuvumye naye ebigabo bye yayogedde wabiwulidde, bwe bityo. Kwegamba okwefuga
kikulu nnyo mu bukulembeze. Tosobola fuga balala nga gwe tosobola kwefuga. Bannange ensonga muntegeere bulungi. Wagenda okujja mu comment section okuvuma nti njogedde ku muntu, nawe tuula olowoozeemu obanga omuntu okyamwagala. Mubulwa ebigambo bye mubagamba ebibatwala mu maaso ne bakuumira ku sitatasi zaabwe. Mwagala nnyo okwekuumira ku sitatasi ng'ate akaseera katuuse akakulaga nti nno osaanidde okuteekinga move mu kifo kino ogendeko mu kifo ekirala. Bannange ensonga ezo muziige. Mbaagala nnyo mujje mu comment section nze mbaaniriza, mulayikinge musharinge. Ekisonga enkulu jangu osubscribinge sobole okunyweza amayengo ga channel eno. Bategeeza nti nno mbaagala nnyo era mweraba.